mu buli mulimu na buli kyonna kikolebwa abavubuka bankize nnyo okwongera amaanyi n'okulwanirira omulimu oguba gukolebwa okweyongera okukulaakulana. Abantu ab'enjawulo okuva e Bule n'Ebweya nga beegattiddwako omutandisi wa Dr. TV Tukole, Oweekitiibwa Dr. Katonda Olunaku, bakedde ekkanisa ya Katwe Mataazi Church Kukkuza olunaku lw'abavubuka. Katwe Mataazi Mall Complex n'agimaliriza okwo gonna gaali maanyi ge. Okusaba kwa leero nga kwe kubadde okukkuza olunaku lw'abavubuka, omubuulizi w'olunaku ng'abadde muvubuka Davis akulembeddemu okusaba kwa leero ng'asomesezza Abakrisitayo okutunira omukwano gwa Yesu mu buli kizibu ekinajja kubanga ye tayinza kubalekerera. Byonna ebinaaba bigolokose, byonna ebinaaba bizze, ono mukwano gwo tasobola kukulekerera. Haleluya! Kati gwe ffe omulimu gwaffe kutunuulira mukwano gwaffe yaani ye Yesu. Ono ng'ayita mu kitabo kya Bebulaniya akubiriza Abakrisitayo okwesiga Katonda kubanga buli birungi batuuseeko lw'amaanyi ge era ng'atambulidde ku mulamwa okugamba nti Yesu yekka. Mukwano gwange okkirize, osembeze, omutunuulire yekka. Fimu yange egamba nti no, Jesus is enough. Yesu yekka amala. Omutunuulira bw'oti embeera zo zonna z'oyitamu kubanga ye yakutonda. Emirimu gy'okola ye yakutuusaayo. Obulamu bwe tuyitamu yabutuwa. Toyinaako na kimu ky'osobola gwe kwekolera. Kaakati byonna release, surrender to him. Davis asabye Abakrisitayo okuteeka ebirowoozo byabwe byonna ku Katonda era ebitali bituukirivu babiveeko, beesige Mukama Katonda kubanga ye mwesigwa okubayambako ne bava mu mitawaana gyonna gye balimu. Ebirowoozo byo byonna bifokasinge Katonda. Ebirowoozo byonna by'olaba nga si bya butuukirivu biveeko, weesige Mukama Katonda, mwesige kubanga mu butuukirivu bwe ye mwesige okukola ennyo okuyamba okujja mutawaana gonna gw'oba olimu. Akuli avuuka mu kkanisa z'ebibasoomooza era akakiiko k'ekkanisa era n'asaba okubayambako okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Balina ebibasoomeza bingi nnyo ng'ate byonna byetaagisa ensimbi. N'olw'ensonga endusaba akakiiko k'ekkanisa, Reverend Tata ne Maama, tuwateebewo budget ey'enjawulo esobola okugonjeranga ebizibu by'abavubuka ebingi ebibasoomooza. Oluvannyuma abavubuka engeri lubadde olunaku lwabwe batandikiddewo akatale k'ebintu ebikalu okuggyamu ssente z'okuyamba emirimu gy'ekkanisa nga guno omulimu gubadde gukyakolebwa kuli ebyenkulaakulana ku kkanisa eno. Oweekitiibwa Dr. Katonda Olunaku mu ssande endala eza bulijjo. Mwami Lukyamuzi, Kapiteeni Kamyane Mulongo, ettooke limu mubakubireko mu ngalo. Nicholas Bamwine yabadde ku Delta TV Amasukkulumu.